This is from Kitalo in the danger. Bwenti onkwanirizaako mulungi wange omwagalwa mpuliriza ku Fifi the News Anchor ngamba nti okola kyamaanyi ennyo ddala kubanga ate ogyekumiddeko gye bali gyonna gye tusizaako engalo olunaku olwaleero kansubire nti oli bulungi. Amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero tugenda gatandikira wano. Yes, musajja mukulu abadde ategerekeseko erya Sserunjogi Charles yagambibwa okuba nti afiiridde mu Mayor's Garden mu Mubende District oluvannyuma lw'okulemererwa okubanga afuna omusaayi mu ddwaliro erya Mubende Referral Hospital era nga kigambibwa nti ono abadde asindikiddwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago mu Kampala District okusobola okulaba nti bamufunira ki omusaayi wabula olw'entambula okubanga ebalemesa bw'atyo nagera maaso okubanga ate assa ogw'enkomerero. Ate wano mu Mabira yes kigambibwa nti abantu basatu nga bano bonna bafamire emu bagenze maaso okubanga ate bava mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma emmotoka mwe badde batambulira ekika kya Primo okutomeragana n'emmotoka emanyiddwa nga trailer bwe batyo ne bagenda maaso okubanga bava mu bulamu bw'ensi eno ate nga bo bataano kigambibwa nti bagiddwawo nga bakoseddwa bya nsusso. Akabenje kano kabaddewo awo enajjembe mu bitundu eby'Amabira. Ate ye ofisa amanyiddwa nga Asimwe ngono yagenda maaso okubanga ate addukanya polisi esangibwa wali eri Embalala mu Mukono District ye yawona okugajambulwa abatuuze oluvannyuma lw'okuba omwana w'emyaka 15 amasasi agamujja mu bulamu bw'ensi eno era nga kigambibwa nti ono yagamukuba mu bitundu bya kiwatowato. Kigambibwa nti bano yali agezaako okubanga ate abagumbulula ku lusooka omwaka olunaku lwali lwa mukaaga mu kiro ekyakesa olunaku olw'Essande era ng'ono yagenda maaso okubanga ate ataasibwa bapolisi bane abagenda maaso okubanga bamukwata ne bamuggalira. So nga ate yo district eya Ibanda egenze maaso okubanga esanga embeera enzibu oluvannyuma lw'abatuze okuva mu mbeera ne batta bajjajja babiri, jjajja mwami ne jjajja mukyala era nga jjajja mwami yagambibwa okuba nti atemera mu myaka 95 so nga ate jjajja mukyala atemera mu myaka 87 naye nga bano gwe babalanga si mulala gwe gwokuba nti muzzukulu waabwe atemera mu gy'obukulu 19 yagenze maaso okubanga ate akola ettemu. Omuto ono eyategerekeseko erya Yoweri yagenda maaso okubanga ate atugumbula omu ku batuze Lwanteze era nga abatuze olwalabye embeera efaanako bweti ng'ate omutamazeemu omusubi bwe batyo ne bagenda maaso okubanga ettemu balimalira ku bajjajjabe babiri. Ate yo polisi bijuweddeko oluvannyuma lw'abaami babiri beyagenda maaso okubanga ate ekwata nga basuspect ku musango gw'okutta munnaabwe eyali amanyiddwa nga Opoloti okubanga ebasanze nga bano bafu. Omu kigambibwa nti asangiddwa nga yeetugidde mu kaduukulu ka polisi so nga ate omulala kigambibwa nti ye yagenze maaso okubanga alwalamu kaawo katono ate oluvannyuma bw'atyo naye n'afiira mu kaduukulu ka polisi. Ate ye omukyala amanyiddwa nga Anitaira bw'atyo agenda maaso okubanga awanjagira Mungu okubanga ataasa mujja we jjajjaawo omukulu amanyiddwa nga SB4 ali ku kitanda ffenna gwe tumanyi obulungi bwe yali yakagizimbira ennyumba gye buvuddeko awo saala zokka esaidi eyo. Ate bo ab'ebijambiya bongedde okubanga batiisatiisa ng'era enkola yaabwe bwebeera kuwandiika bibaluwa we bati bagenda maaso okubanga ate babisuula mu bitundu eby'enjawulo era nga wenjogeera ebibaluwa bitandise okubanga biddamu okukaaba. Embeera eno egenze maaso okubanga ate egugumula polisi okuddamu okulaba nti batunuulira ensonga eno ey'ebijambiya. Ate yo famire y'omukulu amanyiddwa nga Arnold Bwire agambibwa okuba nti atemera mu gy'obukulu 35 yagenze maaso okubanga ate ewanjaga oluvannyuma lw'omuntu waabwe okubanga atalabika. Bano bagamba nti yabula ennaku z'omwezi nga 31 Desemba era nga basembayo okumulaba mu bitundu eby'esseta ku kasiki akamu ke yayabulira ku ssaawa nga 10 ez'akawungeezi. Bagamba nti ono yalekulira sseta n'abeera nga ate ayolekera ebitundu ebya Kyaliwajjala mu mmotoka ye ekika kya Alteza Dark Green UAP asatu mu mwenda ena wabula ng'okuva ne kwolwo tebaddangamu okumukuba kooki mu Lubaale era nga bati bagamba gwenna amulabyeko genda maaso okubanga ate obategeeza bunnambiro. Yo omukulu amanyiddwa nga Kiza Eran nga ono ye looya omukukutivu omukulu amanyiddwa nga Kakwenza activist omulambirira ffenna gwe tumanyi obulungi eyabuzibwawo gye buvuddeko awo avudde bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga omukulu ono waali ewaabwe eiganga era nga kigambibwa nti embeera gy'alimu si nnungi n'akamu n'akatono ddala anti mbono afuuyisa musaayi asesema yazimba ebigere era nga alina n'ebitundu ebiwerako ddala nga bijjudde omusaayi mu bufunze nti yatulugunyizibwa oba yakyunyizibwa okusinziira ku looya nga bwagenze maaso okubanga ate alambika ensonga ezo. Wabula nga tekinajjukira nti abangi bagenda maaso okubanga basuspectinga nti okubula kw'omukulu ono kwava ku kuba nti yakola tweet ekwata ku mukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba nga amutegeeza nga bw'ali obese ebintu ebifaanako bwe bityo. Yo polisi etegeezezza nti okwatibwa kw'omukulu ono kwava ku
okuba nti yali ayitiriza ejjogo eri omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba. Bo bannamukadde baweereddwa amagezi okufuna akayiso akagema COVID-19 akookusatu era nga abakugu bagenze maaso kubanga bategeeza nti kino kyakubayambako okwongera embavu mu butaffaali obukuuma omubiri. So nga ate bo bannayuganda bategeezeddwa nti bakubanga tebakozesa ntambula ya lukale buli anabanga talina kaadi eraga nti ddala kituufu yagemebwa omusujja guno ogwa COVID-19 mu bufunze mugende maaso okubanga mukola ki mwegemesa basobole okubanga mu accessinga entambula ez'olukale. Olunaku olwaleero UKCCA egenze maaso okubanga ate eri amatereke n'abantu abatundira ku nguudo era ng'ekiragiro kino kivudde eyo waggulu ddala ku mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni n'ategeeza nti tayagala kulaba muntu yenna atundira ku streets za Kampala. Embeera nyino ezze ebeerawo okumala akabanga era nga bangi bazze bakwatibwa wabula nga ate n'olunaku olwaleero abawerako ddala bayooleddwa n'ebintu byabwe ne beera nga ate bitwalibwa. Ate ye yaliko minisita wa guno naguli omukulu amanyiddwa nga Haji Abdul Naduli bwatyo avudde nagira maaso okubanga asiima omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni ku ky'okugulawo amasomero n'ategeeza nti ensi etalimu basomye ebeera efiirwa bingi wabula nga tetakomyawo agenze maaso okubanga amuwabula n'amutegeeza nti ayimbule abantu bonna abakwatibwa mu biseera eby'okunoonya obululu n'ategeeza nti ebyo bimu ku bintu ebyagenda maaso okubanga bimutwala mu nsiko okulwana so bw'abanga abikola essaawa eno naye kiba tekiraga bugonjefu. Embeera yo bwetyo bwefaananyi kirenjukira nti abantu bangi nnyo ddala abakwatibwa mu biseera bya campaign mu mwaka gwa 2022 nga atandika awo so nga ateddwa oluguudo lwa bypass yasse gye buvuddeko awo nakutuusako amawulire ku luguudo luno nti bonna abanagenda maaso kubanga ate balukozesa bakubanga balusasulira era nga wenjogera essaawa eno bategeezeza nti ennaku z'omwezi nga 8 enkola egenda kubanga ate etandika okubanga evujirira side eyo so nga bo abebigere tebagenda kubanga bakirizibwa kozesa luguudo olwo bataddewo emitendera mu mugero okubanga ate muyitira n'ensimbi ez'okubanga zisasulira oluguudo olwo wabula nga bagamba kino bakikoze okusobola okulaba nti bataasa jaamu ku luguudo oludda Entebbe. Lyo eggwanga erya South Africa lyagenze maaso kubanga ate erisanga embeera enzibu oluvannyuma lwa paalamenti yaabwe okubanga ate ekwata omuliro era nga kigambibwa nti ebintu ebyenoonese biwerako ddala era nga ne flow number yonna esibidde okubanga ate eggwawo. Embeera bwetyo bwefaananye essayidi eyo katono nnyo tukomawo. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus M7 7 2 5 2 4 7 plus M7 7 2 5 2 4 7 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Yeho Mukyala amanyiddwa nga Victoria Bagaya wa NBS television bwati bweyagenze maaso kubanga ate akikwasaganya yakubye ebirayiro era nga munange kakati Mukyala mufumbo awedde emirimu buli bwennyini obutukuvu ate yo Mukyala amanyiddwa nga Pia Pounds kigambibwa nti ono anoonyezebwa ba promoter abamuteekamu ensimbi okusobola okulaba nti aperforminga mu UK yali supposed okubanga ate agera ne mama Irene Namatovu Chosen Becky Bamuna omukyalo oyo era nga kigambibwa nti bamusasula ensimbi zonna yali tabanja ne bamugulira ne eya tiketi ne buli kimu ne bakibookinga bulungi naye ate omukyala teyalabiseeko kubanga ate aperforminga era nga kino kyajje ba promoter bamuteekamu ensimbi mu mbeera wenjogera mbu bagenda maaso kubanga ate bamunoonya babeerenga munaye bamukuba mu mbuga z'amateeka ate onakola gulo nageze maaso kubanga ate nkotuusako eggulire ly'omukyala amanyiddwa nga Linda Dana era nga batutegeeza nti omukyala ono mbu yabadde agenda maaso okututegeeza nga bwagenda okubanga agulawo hotero ye mu mwezi gujja kubeera gwa kusatu wabula nga ate bo abamu bavudde ne bagenda maaso kubanga bagamba nti eyo hotero si ye wabula hotero ya family si ye nga bwagamba mbu ate baba ne bagenda maaso kubanga bagamba mbu kizimbe ya posingidde obupozingizi si kizimbe kyeso bingi nnyo bigenda maaso kubanga ate bitambula ku mukyalo oyo naye nga yeho omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool yavaayo n'ategeeza nti ono agenda kubanga ate ategeka awards ezize asobola okubanga alaba nti abayembe bafuna kasimpi akegasa kubanga
bateekamu kinene nnyo nnyini ddala mu music dano kubanga ate babawa bunene Wooden Awards obutaweza na mitwalo 2 wenjogera omukulu ono yavudde n'ategeeza nga bw'atadde ensimbi eziri wakati wa 1.5 billion okutuukira ddala ku billions 2 mu kimu awards ezo era nga yategeeza nti essaawa yonna zigenda kubanga zikwajja omwaka guno ayagala kubanga mbu asetinga ekintu ekikye nga ye era bw'atyo n'ategeeza nti ekintu ekyo kyekigenda okusookera ddala okubaagwa mu east west south bwe yonna mu ggwanga lya Uganda nti ekintu ekifaanako ekyo tekibangawo ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine naye ng'omwaka gugwako yagenda maaso kubanga ate yeebaza abantu be bonna abamuwagidde okuviira ddala ku ba TV presenters abafans be bonna n'abasiima weewaawo ayina we yatuukaawo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nti omwaka guno abadde n'ennyimba 4 ezihitinze naye tebasobodde kubanga ate bamurecognizinga jjukira nti ono y'omu ku bayimbi abataafunyeeyo wadde award mu mwaka guno yesa naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Kulthumu naye bw'atyo avudde n'agenda maaso kubanga ate yeewozaako ku mukulu ono amanyiddwa nga Ntale yes nayongera okubanga awa obukakafu ku butyawe byatandika mu bufunze akyagaanidde mu mawulire wadde nga ba social media in-laws banji bavudde ne bagenda maaso kubanga ate bamusaba nti yeewale embeera y'amawulire batabuse ku social media ono mawaya nsonga kize mwina atawa zinhawo kati oyo muvubuka yali mutabani waffe kubanga kati zengeri sheki bamuleka nzija nyingi mpya gana wekikanga yalinga mutabani waffe kati seka wafa nnaku 3 ng'amaze mu kaka just 3 days ali mawaya n'ateekamu application ngamba mama ng'onkedde bwanti nina okutaayiza amangu tuleme kudduka mu banjovu so compare mu time mala okuba mu ida period kati ida period weyagwako emyezi 4 nali sinabeera kuguma ne mugamba sijja kwagala neera mpaamu time kati ndoza yagenda olaba nga tampuliza yagenza olaba bu akamampuuli gyemizinga gyakasula nagweddalu ekimutawaanya kamukkiriza naye abasajja mwebeereremu siteeka nti omukyala w'omukwano alina okumukkiriza siteeka nti omukyala omuganda njagala kukwasa alina okufumbirwa baera ffe tulina choice muleka okutunafuya kakati oyatabuse yagudde dda lwavumira omwami ayogera mpaka yali mutabani waffe mumanyi ne lwenagende South Africa conference gyenkugamba yaorganizinga abantu ne banyaniriza ku ssaawa era nze namulabanga nga mutabani waffe era ne musimu yange namusevingamu nga mutabani mutabani akwane maama we okitegeera abantu ensi egweddemu ensi does that really make sense you know kaba nkulage mutabani South Africa omwita mutabani wange era nga mpita maama naye yagudde ddala bannange nakumandaza Sheikh Jali mukabuli agamba yaalabira kiki ekigenda kati guno omulembe ogwaffe gwatabuse gwaweddemu ensa olunaku olwaleero omwana mulenzi amanyiddwa nga Francis Mukiibi lwe yazaalibwa ono muzanyi wa sinema era nga aze akikwasaganyizaawo mu Romantic Entertainment akuzanyidde sinema nkuyanja kebisebuka yalimu ekyekango yalimu entunuusi amakungula kwegamba aze abeeramu mu sinema ez'enjawulo katumwagalize amazaalibwa amalungi ate nga ye maama w'omukyala amanyiddwa nga Alisha asinziraawo e Saudi Arabia naye yazaalibwa munage era nga amwagaliza amazaalibwa amalungi simulala ye mukulu amanyiddwa nga Kawaida Ahmed okuva awa mu Gundu mu kimu Istanbul ekisangibwa etake so nga tebo abalongo okuli Paula ne Precious ab'omukyala amanyiddwa nga Priscilla bazaalibwa olunaku olwaleero era nga Teacher Hajara agamba nti abagaliza amazaalibwa amalungi ennyinyi ddala happy birthday abalungi baffe eddoboozi libadde bwerityo olunaku olwaleero naye nga byonna nja kubanga ate nterera bulungi nyonyi ddala ngenda kubanga mbalekera omukulu amanyiddwa nga Sheikh Womalu oweri kuki nansana ku masitowa omukulu ono yavuddeyo nga mukambwe muzibu nagenda maaso kubanga ate ayanukula omukulu amanyiddwa nga Seeka Kasimu jjukira nti gyevuddekawo yagenda maaso kubanga ate yeepika nga agenda okutwala enjiri muki
mu mabaala ekintu ekitasanyusa basiraamu banne era nga ssekakasimu y'omu ku abo bavayo ne bagenda maaso okuba nga ate bamwanukula embeera eno bo balidazi baffe naddala mu madiini gye bagenda maaso okuba nga ate batambuliramu eyongera okuba nga ate yennyamiza esaidizi eri omukulu amanyiddwa nga pastor Aloysius Bijingo agenda maaso okuba nga ate ayongera kulya matereke n'omukulu amanyiddwa nga pastor Senyonga buli lwabuulira n'amukasukayo akagambo buli lwabuulira n'amukasukayo akagambo era nga kye nasembyeyo okuwulira kwe kumuvuma akatwe akasenyuka embeera y'obweti bwefaananye jjukira nti bano betulina okuba nga ate tulabirako obaolyawo naye biyongera okuba nga ate bitusukako ngera kuba nga ate mukulekera atakuumira mpeera agira abankuumira nga bulijjo nsigala nze Fijidanyis Anka mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba. Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nkyalumbe n'ekiyenje kya Seeka simanye kya Seeka Kasimu. Kasimu njagala onzije mu tuluba ly'olimu onteeke mu ddala. Bangi baagadde okulinnya ekigere wenkirinnye naye wookya. Engatto gye nnyambadde okuteekamu ekigere kyo gwe Kasimu togisobola. Eyo kyo munnange. Kati gwe mmese oveeyo gambe mbuze ngenda kusobola Seeka Umaru. Stupid. Mbuzaako kuba maseeka banno. Omanyi kati mulina obuzibu engeri mukadde waffe Shemuzaata bwe yafa. Bwe yafa munnange Allah amusonyiwe ebyamusobako amuwejja n'afirida buzi. Nawe Kasimu gamba Allahumma amina wadde olina omutima omubi stupid. Okuva mukadde waffe Muzaata lwe yafa ndabye bamaseeka bangi balwana bali eyo bakoze bu social media bagenze mizikiti buli omu alwana kudda mu kifo ky'oli. Munnange Allah akyatumye omuntu eyafaanana Shemuzaata oyo ye twamusubwa Allah amuwummuze kisa mulamuze kisa era amusonyiwe ebyamusobako tannazikawo. Kati ojjawo Shemuzaata oteekewo n'embwa ya Kasimu ati katako kaagala kuleekaana nnyo kubanga Shemuzaata ye yakubanga ku Sheikh Umaru kati nako kaleekaana nnyo naye goloza oyinza okunsobola ng'oyinza okwetyalira olumba olunakuyingiza ettaka nga tonatuusa. Nalabayo ono simanyi Seeka Umaru Siddiiki oyo naye ng'ali eyo naye aleekaana bonna banoonya kulaba mbu bafuna dda mu bigere bya Muzaata. Mbalabye bamaseeka bangi era nze mbatunuulira bwe nti ne ngamba bambi oli Allah yali yamuteeka mu ddaala lye tewali ajja mutuuka sinnalaba yamutuuka. Ate oba olyawo oyinza okugamba nze nalabye ekifaananyi kye ndowooza oyinza okiteekamu ono Seeka ono eyali duleeva we oba oyinza okumugeraageranya bw'atyo linnya mbyerabidde oyo oba gweoyinza okuteeka naye toleeta eno enkodomali ya Kasimu tonnaba. Umaru Siddiiki abyogedde byonna naye ayiwa nsaanu ku mazzi tayenza. Kati Umaru Siddiiki yali ali awo nga mpalampa naye ntunula ne ngamba naye nga siri mu guleedi erumba Umaru Siddiiki amakira sababu. Era naawe singa saawulidde kino kigambo kye wagambye mbu ateyo okutwala Kurani mu bbaala anabe ekanfaamu nawale sijja kwanukula naye nakwanukudde lwa nsonga kinga ndaba okwata ku bisubi. Ani alina vidiyo ng'alina mu Kurani mu bbaala njibikula bwe nti olyoko ngambe enjizzeeyo goloza sitegera ddiini yange Busiraamu nti Kurani bbaala teriiyo ate nonkwanukula bwe nti singa bagula ebivvulu munnange ngenda kuddayo mu bivvulu era nga b'essente nga bwe naziga. Nabuuzizzaako ku akasajja era kano Kasimu n'enzireyo ne bambuuza akasajja nga kakuwalampa kali eyo kabuukabuuka ate kalina following ennene era kalina following ennene eri abo abategeerangako. Ate tolina following ennene wabula omulema bw'atuuka mu balema banne ng'onaasobola okwegaganula n'ayimirira bw'ati olowooza nti ono abasinga okuba nti ye si mulema. Kasimu tonneepikira mbuuza ku mugenzi Muzaata twatuulako naye mu kisaawe Namboole abaagala Sheikh Umaru ne batunula eri n'abaagala Muzaata ne batunula eri. Namulekera ku bantu emitwalo ena gye twalina mu kisaawe namulekera abantu 10 oyo bayita Umaru. Kati gwe enkotomali ya Kasimu sinatuuka kuwa gradinga naawe togamba olina following nene stupid nonsense. Tuyimirire naawe olabe byenkola osobola obikola nongamba mbu siri na musiraamu sisobola kusaaza kutuba wadde n'ekitundu simanyi n'egundi n'emu janwayitako wano maka gange wensomereddwa munnange ndi mizikiti 3 gyonna gyange nzimbye emizikiti
nsaziza nkoze byonna Kurani nzisomye taona bale ku TV eyo buli kiseera mbeera mu maduwa buli kiseera mbeera mu mikolo baba banyaniriza ngani Sheikh Umar omusomi w'edduwa munange ne bantegekera n'entula ne ba district kazi ba mufote ba president ba minister bani kati gwe mesani akumanyi mbonze Seka Kasimu no sense munanga amukira sababu todda mukuwala mpalinya Sheikh Umaru ya underlining ulize wa bali omanye biki byekoze munange buli mwaka ku mwaka nze mbanzimba mizikisi era ebyo byowerere jana stupid ngobo ino omuntu omunafu tewetandala kuwasa bakazi basukka muomu ngoyina omuntu ogubootabooda omunafu beera n'omukazi ogwo tewetandala okuwasa abakazi abasukka muomu tobasobola kubanga bonna owasa abakazi abasukka muomu abakazi alla yabakola buli mukazi gw'ozaalamu abaana asikaza wuwe kati kigenda kukuleetera gwe kennyini okufuuka ensonga ekutula mu baana bo bukeere nkyotuuka okuva mu nsi muno nga bantu bakyakwatagana naye nga ggwe